Tatango moya tuse ye wabera wenja ulo tatango moya tuse ye wabera wenja ulo moya tuse. Hallelujah. Luganda mukama yebazibwe. Nsenso balaba wano ku mumbejja wa Yesu. Lift up your faith altar. Yes, nga nsoko babuza konti mwasuze mutya era mwasibye mutya buli amu nakadde wali sirwa manyi sirwa buyinza naye lwekisangulumiza mukama tinanga nkumyende bulungi alina obukosefu kusaba mukama olunaku olwaleero akuwonye mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Abadde alina obusibe bw'olimu saba mukama agulirewo ekyegulugirwo olubadde bakusiba akugjeyo gye bakusibira. Omulwadde afiiriddwa olunaku olwaleero bambi nkusaba mukama akugumye akunyweze akusibe ekimyu kuba yekka yamanyi ekikuli munda. Ffe abaana b'abantu tusaasira naye ate mukama ye muwambatize. So nkusaba mukama akunywereze era akuwa amaanyi n'obuvumu obuyita mu mbeera eyo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yes, olunaku olwaleero tugenda mu Bible reading yaffe nga nyaniriza buli ssekinnoomu aliko eyeekumiddeko. Olunaku olwaleero tuli mu Bible reading yaffe twamazeeko olubereberye tugenze ku kitabo kyaffe ekyokubiri kye bayita okuva Exodus. So eyakatwegattako abadde tannaba kumanya nti twatandika kugenda nakolayo playlist eya Bible reading ziflowing okuva ku number 1 ku chapter esooka paka ku chapter ya 5 gye tukyaliko kati tugenda tandika Exodus essuula esooka. So nkusaba n'obwewembeefu abadde tamanyi gye ziri eyo ku page yange ogenda wali playlist oba mu video zange zennyini mweziri nenga nazo zirina playlist yazo eri separate kisobola okwanguyira nti eflowing okona mu video emu n'owuliriza paka wookoyera. Hallelujah. Nze ekintu kankikutuuseeko mu nnyumba yo wooli wennyini kiri gy'oli okukola choice mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Atalina Baibuli nkusaba n'obwewembeefu genda ku Play Store. Bona ogenda ku Play Store ogenda gye Baibuli yonna gy'onoosangayo eneekuwa emirembe oba ya Luzungu oba ya Luganda zibaayo wagyerabirayo waka. Yes, naye ogenda beerawo otya nga tolina kigambo kya Mukama ng'ekitala kya Mukama tokiina. So tulwane nnyo tufune ekitala kya Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kale katugende mu maaso katukowola omwoyo omutukuvu. Omwoyo wa Mukama Taata nga tujja mu maaso go tugenda mu kitabo kyaffe ekya Exodus oba okuva. Omwoyo wa Mukama tukulembere mu kitabo kino. Leka tufunemu ekyokuyiga. Leka tubikkulire ebyama byakyo. Tujjireyo Mukama Taata bye tubadde tetutamanya obuziba bwo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Era nga tukiwonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu tuwe ekisa ekikitambuliramu okutegeera okubikkulirwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Koma ku buli ssekinnoomu mwikuyita mu kitabo kino mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Tusaasire we tutambudde obubi kuba tukimanyi bulungi totuula wali kibi. Weewaawo fuga nga tuvaawo, fuga nga tutambula, fuga nga tuwuliriza. Amatu gaffe ag'omubiri gaggalwewo, ag'omwoyo gaggulwewo. Mu kitabo kino Mukama Taata leka tumanyeemu ebyo bye tulina okukola mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mwoyo wa Mukama fuga era okulembere nga tusoma nga tuyiga. Webala omwoyo mutukuvu, webale kabaka wa bakabaka. Okuva essuula esooka. Gano ge mannya g'abaana ba Isirayiri abaatuuka mu Misiri, buli muntu n'ennyumba ye n'ajja awamu ne Yakobo, Lewubeeni, Simyoni, Leevi ne Yuda, Isakaali, Zebbulooni ne Benyamini, Daani ne Nafutaali, Gaadi ne Aseri. Abantu bonna abava mu ntumbwe za Yakobo ne baba emyoyo 7, naye Yusufu yali ng'amaze okubeera mu Misiri. Yusufu n'afa ne baganda be bonna n'emirembe giri gyonna. Abaana ba Isirayiri ne bazaala ne beeyongera nnyo ne baba bangi ne baba b'amaanyi nnyo, ensi n'ejjula abo. Awo ne wali kabaka omuggya mu Misiri atamanya Yusufu. N'abagamba abantu be nti, laba, abantu b'abaana ba Isirayiri bangi b'amaanyi okusinga ffe. Kale tubasalire amagezi baleme okuba abangi, olutalo bwe lulijja baleme okwegatta n'abalabe baffe okulwana naffe okugoloka okuva mu nsi. Kyebava bateekako abakozi okubabonyaabonya n'emigugu
ne bamuzimbira Falaawo ebibuga eby'amaterekero Pisomu ne Lamusesi. Naye nga bwe beeyongera okubabonyaabonya, bwe batyo bo bwe beeyongera obungi n'okubuna, ne banakuwala olw'abaana ba Isirayiri. Abamisiri ne bakoze emirimu abaana ba Isirayiri n'amaanyi, ne bakaayisa obulamu bwabwe mu buddu obuzibu, okutegana n'ebbumba n'amatoffaali, era n'obuddu bwonna obw'omu nsuku, obuddu bwonna bwe babakoza n'amaanyi. Kabaka w'Emisiri n'abagamba abazaalisa Abaebbulaniya erinnya ly'Omusifira, erinnya ly'owookubiri Puwa, n'ayogera nti, bwe mubakolanga abakazi Abaebbulaniya emirimu egy'obuzaalisa, bwe mubalabanga nga bali ku ntebe, omwana bw'abanga ow'obulenzi mumuttanga, naye bw'abanga ow'obuwala abeeranga mulamu. Naye abazaalisa ne bamutya Katonda, so tebaakolanga bwe baalagirwa kabaka w'e Misiri, naye baabakuuma abaana ab'obulenzi nga balamu. Kabaka w'e Misiri n'abayita abazaalisa n'abagamba nti, kiki ekibakoze ekigambo ekyo ne mubakuuma abaana ab'obulenzi nga balamu? Abazaalisa ne bamugamba Falaawo nti, kubanga abakazi Abaebbulaniya tebali ng'abakazi Abamisiri, kubanga balamu. Abazaalisa bwe bagenda okubatuukirako nga bamaze okuzaala. Katonda n'akola bulungi abazaalisa, abantu ne baba bangi ne baba b'amaanyi nnyo. Awo kubanga abazaalisa baatya Katonda n'abawa abaana. Falaawo n'alagira abantu be bonna n'ayogera nti, buli mulenzi alizaalibwa mumusuulanga mu mugga, buli muwala mumulekanga. Essula ey'okubiri. Omuntu ow'omu nnyumba ya Leevi n'agenda n'awasa muwala wa Leevi. Omukazi n'aba olubuto n'azaala omwana wa bulenzi, naye bwe yamulaba nga mulungi n'amukwekera emyezi 3. Awo bw'ataayinza kwongera kumukweka, n'amutwalira ekibaya eky'endoogo n'akisiiga ebitosi n'embumbo. Omwana n'amuteeka munda, n'akiteeka mu kitoogo ku lubalama lw'omugga. Mwannyina n'ayimirira wala amanye ekinaamubeerako. Muwala wa Falaawo n'aserengeta okunaaba ku mugga. Abazaana be ne batambula ku lubalama lw'omugga. N'alaba ekibaya mu kitoogo, n'atuma omuzaana we okukireeta. N'akisumulula, n'alaba omwana. Laba, omwana n'akaaba. N'amusaasira, n'ayogera nti, ono ye munne w'abaana b'Abaebbulaniya. Awo mwannyina n'amugamba omuwala wa Falaawo nti, ŋŋende nkuyitira omulezi mu bakazi Abaebbulaniya akuyonseza omwana? Muwala wa Falaawo n'amugamba nti, kale. Omuwala n'agenda n'amuyitira nnyina w'omwana. Muwala wa Falaawo n'amugamba nti, twala omwana ono omunnyonseze, nange ndikuwa empeeraayo. Omukazi n'atwala omwana n'amuyonsa. Omwana n'akula, n'amuleetera muwala wa Falaawo, n'afuuka omwana we. N'amutuuma erinnya lye Musa, n'ayogera nti, kubanga namuggya mu mazzi. Awo olwatuuka mu nnaku ziri ng'amaze okukula Musa, n'abajjira baganda be n'alaba emigugu gyabwe, n'alaba omuntu Omumisiri ng'akuba omuntu Omwebbulaniya ow'omu baganda be. N'amagamaga eruuyi n'eruuyi, n'alaba nga tewali muntu, n'alyoka amukuba Omumisiri n'amukweka mu musenyu. Awo ku lunaku olwokubiri n'avaayo, laba abasajja babiri ab'Omubebbulaniya ne balwana. N'amugamba oli eyakola obubi nti, kiki ekikubizza munno? N'ayogera nti, ani yakuwa obukulu n'okutulamula ffe? Oyagala kunzita nze nga bwe watta Omumisiri? Musa n'atya, n'ayogera nti, mazima ekigambo kino kimanyise. Awo Falaawo bwe yawulira ekigambo ekyo n'ayagala okumutta Musa. Naye Musa n'adduka mu maaso ga Falaawo, n'atuula mu nsi ya Midiyaani, n'atuula wansi okumpi n'oluzzi. Ne kabona ow'e Midiyaani yalina abawala 7, ne bajja ne basena amazzi, ne bajjuza ebyesero, ne bazinywesa endiga za kitaabwe. Abasumba ne bajja ne babagoba, naye Musa n'agolokoka n'abayamba, n'anywesa ekisibo kyabwe. Bwe bajja eri Leewo eri kitaabwe, n'ayogera nti, nga muzze mangu leero. Ne boogera nti, omuntu Omumisiri yatuwonyezza mu mikono gy'abasumba, nate n'atusenera amazzi, n'anywesa ekisibo. N'abagamba bawala be nti, ali luuyiwa, kiki ekibalesezza omuntu oyo? Mumuyite alye emmere. Musa n'akkiriza okutuula n'omuntu oyo, n'amuwa Musa muwala we Zipola. N'azaala omwana ow'obulenzi,
n'amutuuma erinnya lye Gerusomu kubanga yagamba nti nali mugenyi mu nsi etali yange. Awo ennaku ziri bwe zaayitawo ennyingi, kabaka w'e Misiri n'afa. Abaana ba Isirayiri ne basinda ku lw'obuddu bwabwe, ne bakaaba, n'okukaaba kwabwe ne kulinnya eri Katonda ku lw'obuddu bwabwe. Katonda n'awulira okusinda kwabwe. Katonda n'ajjukira endagaano ye gye yalagaana ne Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Katonda n'alaba abaana ba Isirayiri, Katonda n'abalowooza. Essula eyokusatu. Awo Musa yali ng'alunda ekisibo kya Yesero mukodomi we kabona w'e Midiyaani, n'atwala ekisibo ennyuma w'eddungu n'atuuka ku lusozi lwa Katonda Kolebu. Malayika wa Mukama n'amulabikira mu lulimi lw'omuliro okuva wakati w'ekisaka, n'atunuulira, laba ekisaka ekyo ne kyaka omuliro, ekisaka ne kitasiriira. Musa n'ayogera nti, kanneekoolobye kaakati ndabe ekigambo kino ekikulu, ekisaka kye kivudde kirema okusiriira. Mukama bwe yalaba nga yeekooloobezza okulaba, Katonda n'amuyita ng'ayima wakati w'ekisaka, n'ayogera nti, Musa, Musa. N'ayitaba nti, nze nzuuno. N'ayogera nti, tosembera wano, gyamu engatto zo mu bigere ebyo, kubanga ekifo ky'oyimiriddemu y'ensi entukuvu. N'ayogera nate nti, nze ndi Katonda wa kitaawo, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo. Musa n'akweka amaaso ge kubanga yatya okumutunuulira Katonda. Mukama n'ayogera nti, ndabidde ddala okwonaabona okw'abantu bange abali mu Misiri, ne mpulira okukaaba kwabwe ku lw'abo ababakoza, kubanga mmanyi ennaku zaabwe. Era nzise okubawonya mu mukono ogw'Abamisiri, okubalinnyisa okuva mu nsi eri, bayingire mu nsi ennungi, engazi, mu nsi ejjudde amata n'omubisi eky'omuyebusi. Kale era ogw'Abamisiri okubalinnyisa okuva mu nsi eri, bayingire mu nsi ennungi, engazi, mu nsi ejjudde amata n'omubisi gw'enjuki, mu kifo eky'Omukanani n'eky'Omukiiti n'eky'Omwamoli n'eky'Omuperizi n'eky'Omukiivi n'eky'Omuyebusi. Kale laba okukaaba okw'abaana ba Isirayiri kutuuse gye ndi, nate ndabye okubonaabona kw'ababonyaabonya Abamisiri. Kale nno jangu n'akutuma eri Falaawo obaggyeyo abantu bange abaana ba Isirayiri mu Misiri. Musa n'agamba Katonda nti, nze ani agenda eri Falaawo mbaggyeyo abaana ba Isirayiri mu Misiri? N'ayogera nti, mazima ndibeera awamu naawe, era kano kali kubeerera akabonero nga nze nkutumye. Bw'olimala okuggya abantu abo mu Misiri, muliweerereza Katonda ku lusozi luno. Musa n'agamba Katonda nti, laba, bwe ndigenda nze eri abaana ba Isirayiri ne mbagamba nti Katonda wa bajjajja bammwe yantumye eri mmwe, nabo balyogera nti erinnya lye y'ani, ndibagamba ntya? Katonda n'agamba Musa nti, nninga bwe ndi. N'ayogera nti, bw'oti bw'olibagamba abaana ba Isirayiri nti, ndi yantumye eri mmwe. Katonda n'agamba nate Musa nti, bw'oti bw'olibagamba abaana ba Isirayiri nti, Mukama Katonda wa bajjajja bammwe, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo yantumye eri mmwe. Eryo lye linnya lyange ebiro ebitaggwaawo, n'ekyo kye kijjukizo kyange emirembe gyonna. Genda okuŋŋaanya abakadde ba Isirayiri awamu, obagambe nti Mukama Katonda wa bajjajja bammwe, Katonda wa Ibulayimu, owa Isaaka era owa Yakobo yandabikidde ng'ayogera nti, mbajjiridde ddala, ndabye bye mukolebwa mu Misiri, ne njogera nti ndibalinnyisa okubaggya mu kibonoobono ky'e Misiri, okuyingira mu nsi ey'Omukanani n'Omukiiti n'Omwamoli n'Omuperizi n'Omukiivi n'Omuyebusi, mu nsi ejjudde amata n'omubisi gw'enjuki. Balikuulira eddoboozi lyo, olijja gwe n'abakadde ba Isirayiri eri kabaka w'e Misiri, mulimugamba nti, Mukama Katonda w'Abebbulaniya yatujjira, kale nno tulayigire tukwegayiridde, tugende olugendo olw'ennaku 3 mu ddungu, tuweeyo ssaddaaka eri Mukama Katonda waffe. Era mmanyi nti kabaka w'e Misiri talibalagira kugenda, weewaawo era n'omukono ogw'amaanyi. Nange ndigolola omukono gwange ne nkuba Misiri n'amagero gange gonna gendikola wakati waayo, oluvannyuma lwago alibalagira. Era ndibawa abantu abo okwagalibwa mu maaso g'Abamisiri. Awo lwe mulivaayo temulivaayo bwereere, naye buli mukazi alisaba muliraanwa we n'oli abeera mu nnyumba ye ebintu ebya ffeeza n'ebintu ebya zaabu n'engoye, mulibiteeka ku batabani bammwe n'abawala bammwe, mulinyaga Abamisiri.
Essula eyokuna. Musa n'addamu n'ayogera nti, naye laba tebalinzikiriza so tebaliwulira ddoboozi lyange, kubanga balyogera nti Mukama teyakulabikira. Mukama n'amugamba nti, kiki ekiri mu mukono gwo? N'ayogera nti muggo. N'ayogera nti, gusuule wansi. N'agusuula wansi ne gufuuka omusota. Musa n'adduka mu maaso gaagwo. Mukama n'agamba Musa nti, goola omukono gwo ogukwata akawuuwo. N'agoola omukono gwe n'agukwata ne gufuuka omuggo mu mukono gwe. Balyoke bakkirize nti Mukama Katonda wa bajjajja baabwe, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo nti akulabikidde. Mukama n'amugamba nate nti, teeka omukono mu kifuba kyo. N'ateeka omukono gwe mu kifuba kye. Bwe yaguggyaamu, laba omukono gwe nga gulina ebigenge ng'omuzira. N'ayogera nti, guzza omukono gwe mu kifuba kyo. N'aguzza omukono gwe mu kifuba kye. Bwe yaguggya mu kifuba kye, laba nga gufuuse ng'omubiri gwonna. Awo olulituuka watali kukkiriza era bwe bataliwulira ddoboozi ly'akabonero ak'olubereberye, balikkiriza eddoboozi ery'akabonero ak'okubiri. Awo bwe batalikkiriza obubonero buno bwombiriri era bwe bataliwulira ddoboozi lyo, olisena ku mazzi g'omugga n'ofuka ku lukalu. Amazzi g'olisena mu mugga galifuuka omusaayi ku lukalu. Musa n'agamba Mukama nti, ayi Mukama, nze siri muntu wa bigambo okuva ddi na ddi, newaakubadde okuva lw'oyogedde n'omuddu wo, kubanga soogera mangu n'olulimi lwange luzito. Mukama n'amugamba nti, ani yakola akamwa k'omuntu? Oba ani akola kasiru, oba omuzibe w'amatu, oba atunula, oba muzibe w'amaaso? Sinze Mukama? Kale kaakano genda, nange ndibeera wamu n'akamwa ko, ndikuyigiriza by'olyogera. N'ayogera nti, ayi Mukama, tuma nno nkwegayiridde mu mukono gw'oyo gw'oyagala okutuma. Obusungu bwa Mukama ne bubuubuukira Musa. N'ayogera nti, Alooni Omuleevi muganda wo taliiwo? Manyi nti ayinza okwogera obulungi era laba ajja okusisinkana. Bw'alikulaba alisanyuka mu mutima gwe. Naawe oli mugamba era oliteeka ebigambo mu kamwa ke, nange ndibeera wamu n'akamwa ko, n'akamwa ke ndibayigiriza bye mulikola. Naye alibeera mutegeezaawo eri abantu. Awo alikubeerera kamwa, naawe olimubeerera nga Katonda. Naawe olitwala omuggo guno mu mukono gwo gw'olikoze obubonero. Musa n'agenda n'addayo eri Yesero omukodomi we, n'amugamba nti, kaŋŋende nkwegayiridde nzireyo eri baganda bange abali mu Misiri, ndabe nga bakyali balamu. Yesero n'agamba Musa nti, genda n'emirembe. Mukama n'agamba Musa mu Midiyaani nti, genda oddeyo mu Misiri, kubanga abantu bonna abaali bakunoonya obulamu bwo bafudde. Musa n'atwala mukazi we n'abaana be, n'abeebagaza ku ndogoyi, n'addayo mu nsi y'e Misiri. Musa n'atwala omuggo gwa Katonda mu mukono gwe. Mukama n'agamba Musa nti, bw'oliddayo mu Misiri, tolemanga kukola mu maaso ga Falaawo amagero gonna ge nteese mu mukono gwo, naye ndikakanyaza omutima gwe, talibaleka abantu okugenda. Naawe oligamba Falaawo nti, bw'ati bw'ayogera Mukama nti, Isirayiri ye mwana wange, omubereberye wange. Nange nkugambye nti, leka omwana wange ampeereze, naawe ogaanye okumuleka, laba nditta omwana wo omubereberyewo. Awo baali nga bakyali mu kkubo mu kisulo, Mukama n'amusisinkana n'ayagala okumutta. Awo Zipola n'atwala ejjinja ly'obwogi, n'asalako ekikuta ky'omwana we, n'akisuula ku bigere bye, n'ayogera nti, olibaze wa musaayi era omwami w'obugole bw'omusaayi. N'amuleka. N'alyoka ayogera nti, olibaze wa musaayi olw'okukomola. Mukama n'agamba Alooni nti, genda mu ddungu omusisinkane Musa. N'agenda n'amulaba ku lusozi lwa Katonda n'amunywegera. Musa n'agamba Alooni ebigambo byonna ebya Mukama bye yamutuma, n'obubonero bwonna bwe yamulagira. Musa ne Alooni ne bagenda ne bakuŋŋaanya abakadde bonna ab'abaana ba Isirayiri. Alooni n'ayogera ebigambo byonna Mukama bye yamugamba Musa, n'akola obubonero mu maaso g'abantu. Abantu ne bakkiriza bwe baawulira nti Mukama yabajjira abaana ba Isirayiri, n'alaba okubonaabona kwabwe, ne bavunama emitwe gyabwe ne basinza. Essula ey'okutaano. Awo oluvannyuma ne bajja Musa ne Alooni ne bagamba Falaawo nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti, leka abantu bange bankolere embaga mu ddungu.
Falaawo n'ayogera nti Mukama yaani muwulire eddoboozi lye okuleka Isirayiri. Simanyi nze Mukama era nate sireka Isirayiri. Ne boogera nti Katonda w'Abaebbulaniya yatusisinkana, tukwegayiridde leka tugende olugendo lwa nnaku 3 mu ddungu, tuweeyo ssaddaaka eri Mukama Katonda waffe aleme okutukuba ne kawumpuli oba n'ekitala. Kabaka w'e Misiri n'abagamba nti lwaki mmwe Musa ne Alooni okubalesaayo abantu emirimu gyabwe, mugende eri emigugu gyammwe. Falaawo n'ayogera nti laba abantu ab'omu nsi bangi kaakano, nammwe mubawummuza mu migugu gyabwe. Ku lunaku luli Falaawo n'alagira abakozi b'abantu n'abambi baabwe ng'ayogera nti temuwanga nate abantu essubi ery'okukoza amatoffaali ng'edda, bagende beekuŋŋaanyiza essubi. N'omuwendo ogw'amatoffaali gwe baakola edda mugubasalire, muleme okugwikendeezaako n'akatono, kubanga bagayaala. Kyebava bakaaba nga boogera nti leka tugende tuweeyo ssaddaaka eri Katonda waffe. Emirimu emizibu gisalirwe abasajja bagikole, baleme okuwulira ebigambo eby'obulimba. Abakozi ab'abantu ne bavaayo n'abaami baabwe ne bagamba abantu nga boogera nti bw'ati bw'ayogera Falaawo nti siribawa ssubi, mugende mwekka mwereetere essubi gye muyinza okuliraba, kubanga emirimu gyammwe tegirisalibwako n'akatono. Awo abantu ne basaasaanira mu nsi yonna ey'e Misiri okuŋŋaanya ebisasiro nga tewali ssubi. Abakozi baabwe ne babakubiriza nga boogera nti mutuukirize emirimu gyammwe, emirimu egya buli lunaku nga bwe mwakola essubi bwe lyabangawo. Abaami b'abaana ba Isirayiri, abakozi ba Falaawo be baakuza ku bo ne bakubibwa nga boogera nti lwaki obutatuukiriza mulimu gwammwe jjo ne leero okukola amatoffaali ng'edda. Awo ne bajja abaami b'abaana ba Isirayiri ne bakaabira Falaawo nga boogera nti kiki ekikukoza bw'oti abaddu bo? Abaddu bo tetuweebwa ssubi, ne batugamba nti mukole amatoffaali, era laba abaddu bo tukubibwa, naye omusango guli ku bantu bo. Naye n'ayogera nti mugayaala, kyemuva mwogera nti leka tugende tuweeyo ssaddaaka eri Mukama. Kale kaakati mugende mukole emirimu, kubanga temuliweebwa ssubi, naye nammwe munaaleetanga omuwendo gw'amatoffaali. Abaami b'abaana ba Isirayiri ne balaba nga balabye obubi bwe baayogera nti temulikendeeza ku matoffaali gammwe n'akatono emirimu egya buli lunaku. Ne basisinkana Musa ne Alooni abaali bayimiridde mu kkubo nga bava eri Falaawo, ne babagamba nti Mukama batunuulire asale omusango, kubanga mukyayisizza okuwunya kwaffe mu maaso ga Falaawo ne mu maaso g'abaddu be okubawa ekitala mu mukono gwabwe okututta. Musa n'addayo eri Mukama n'ayogera nti ayi Mukama, kiki ekikukozezza obubi abantu bano? Kiki ekikuntumizza nze? Kubanga kasookedde njija eri Falaawo okwogera mu linnya lyo, akoze bubi abantu bano, so tewabawonya abantu bona akatono. Haleluya. Twebaza Mukama kuba Bible reading yaffe. Tuli mu kuva Exodus essula tutandise n'esooka paka ku ssula ey'okutaano. Yes. Ati tusinkane ku lunaku oluddako era mu Bible reading yaffe. Mbagaliza olunaku olulungi mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Sigadde nze omumbejja wa Yesu enikese ku lw'obuweereza obwa mumbejja wa Yesu. Lift up your faith altar ompya. Teweerabira ku subscribinga, ku likinga, commentinga wamu n'okusharingirako omuntu oyo gw'ayina. Mbagala nnyo naye nga Yesu Kristo yasinga okutwagala. Ekigambo kyaffe tukiwonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu. Shalom, shalom, shalom. Jesus reigns.